Baheta butandise obwogeza bye bataaliyogedde era ne bafaanana ng'abannyinaffe abagezi abasalawo okukolera obufumbo ku nguudo. Olunaku lwe bimusala n'alaba omuvubuka omulungi ng'ono ng'atambula ne mukyala we omulungi ng'oyo ng'akola olukwesikwesi, Mister kati ekiro onojja ono omukyala ono amuveeko. Kati Mao ndowooza engeri gye yakulirako ku sitiiti z'omu Kampala n'ez'eggulu yayiga olukwesikwesi w'abannyinaffe abakolera obufumbo ku nguudo. Bwe balaba omulenzi omulungi nga bamweyogerezaako ekiro onojja ono omukyala agambe ekitegeeza bw'aba tannatuuka abeera wano. Naye bannayuganda bategeera okusinga awo. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates ekibiina ekya Democratic Front essaawa yonna bakulangirira ekiddako. Ekibiina kino nga kikulembera omukulembeze waakyo amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba era nga ono yali mu kibiina ekya NUP nga era yaliko ne leader of opposition mu parliamenti y'eggwanga erya Uganda. Ekibiina kino kigamba nti essaawa yonna bakulangirira ekiddako. Kakati kigambibwa nti bannakibiina kino abakulembeze b'ekibiina kino bakusisinkana ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka guno gw'2025 era bano bajja kuba nga bawayamu ku nsonga ez'enjawulo ng'ensonga ezimu mwe muli bye bagenda okukola mu myezi gino egijja n'akalulu k'omwaka gw'2026. Kati bano bagamba nti bajja kuba nga boogera ne ku nsonga endala okuli ensonga ez'okuba nga bacollaboratinga n'ebibiina ebirala ebyobufuzi okulaba nga bajjawo nakyemalira dictator president aliko kati w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kati bano bavuddeyo nate ne bagamba nti meeting eno bo bajja kuba nga basalawo ani anaakiikirira abantu ba ekibiina kino mu bitundu eby'enjawulo. Tujjukira bulungi nti gye buvuddeko omukulu president w'ekibiina ekya Democratic Party omukulu amanyikiddwa nga Mao yavuddeyo n'agamba nti ekibiina ekya Democratic Front kibiina kya NRM newankubadde bakyebuzaabuza. Ono si yasoose okwogera ku bintu bino ne Prime Minister wa NRM amanyikiddwa nga Robina Nabanja Musafiri naye gye buvuddeko yavuddeyo n'agamba abakulembeze mu kibiina ekya Democratic Front nti balekeraawo okwebuzaabuza. Omukulu ono omukyalo ono yavaayo n'agamba nti ekibiina kya Democratic Front kibiina kya NRM kya President Museveni era balekeraawo okwebuzaabuza okuba nga beefuula aba opposition ate nga bawagizi ba NRM. Kakati omwogezi ow'ekibiina ekya Democratic Front Kasibante Moses yavuddeyo n'abaanukula n'atangaza ku nsonga zino. Yavuddeyo n'ayanukula minisita ow'ebyamateeka Norbert Mao yavuddeyo n'amwanukula n'agamba nti ekibiina ekya Democratic Front bakirinako ennugu. Yagambye nti ekibiina kino kituuse ku bintu bingi mu kaseera akatono nga baakajja bakiregisteringe. Kakati omukulu ono Moses Kasibante yavuddeyo n'agamba nti ebibiina ebyobufuzi ebyogerera ekibiina ekya Democratic Front bakirinako obusungu, bakirinako ennugu, kibaluma nti ne batuuse ku bintu bingi mu kaseera nga baakajja ate bakiwandiise ng'ekibiina ekyobufuzi. Era omukulu ono yavuddeyo n'atangaza n'agamba nti bannayuganda bakitegedde nti kino kye kibiina ekya opposition ekigenda okukola ennyo okulaba nga kikyusa obuyinza mu ggwanga lino erya Uganda. Era omukulu ono yavuddeyo n'awakana n'agamba nti ekibiina ekya Democratic Front tekikolaganangako era tekirikolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Nga